Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Atusinzidde eno side ze Namugongo era nga tusisinkanye omukyala Namuddu. Abdu Mulasi gwalumiriza gwagamba nti yakyankalanya yasaanyaawo obufumbo bwe yajjeno olugambo n'alutwalira Fatuma n'alujjeno n'alutwalira Shuwadi lutukwaniriza maama. Neyanziza obulamu mulungi nnyo akulaba ku ETV Uganda yandyetaaze okumanya ku mannyago Liliana Namudu. Bigenda bite bulungi nnyo kati tulukire ku nsonga ebiriwo wakati wo ne Abdu Mulasi ne Shuwadiru ne Anti Lususu bakuyingizaamu okibuuziza bubi nti ebiriwo wakati wo ne Shuwadiru ne Anti Lususu tonnawulira kabakyala abo ngeri nya lyange eri mu bintu byabo wawuliddeko. Abdu Mulasi yagambye gwatambuza olugambo ndongo kamu gwe nawulidde nga njogerako nti nze ntambunze mutabudde amakage nze sinatabulako ku maka ga musajja oyo Fati mukwano gwange mukyala we nawulira ebintu ku social media ne ku TV stations kati ng'omuntu yenna ngenda okuwulira audios zirimu erinnya lya Fati zirimu Abdu Mulasi nengetinga konsani kubanga story eno mpamvu last year waliwo era yankubirako it's a long story nobo ina time najikuwa ngera biri kwabo Bashuwadiro nga bagala tube exposing ku media naye era nina ne audio ne nakumira omukyalo oyo na bragging ati yampa time naye kati bino zimwe nabiwulira ku social media ninkubira Fati mugamba Fati ebigenda maso ku social media obiwulidde nti ne ku TV kwebiri ko yakiki ne mugamba waliwo audio zifulumye nga ziri kugwe omukyala wa Shuwadiru agamba nti ayagala bawo yewako Obujulizi ngera mwoli akugeya Fati nangamba ambadde sinabiwulira nemugamba bi downloading okoleki obiwulire nangamba asimanyi ku bi downloadinga nemugamba nemwagera ku page ya SB4 kuba nalimbira byeko oba ku Spark TV ku gundi ya Spark nangamba nti za mawulire ge Uganda sibi followinga kitegera nemugamba nangamba obuyina nemugamba mbuyina nangamba umpempulire indeed nembumuwa nawulira mamalo buwulira nangamba nti nyamukyala nze nga simumanyi namwe Shuwadiru to mumanyi nga buli omwamu mumanyi nangamba yali mu butambi buno nemugagwe towulira butambi nemugano ye yabuwadde yagamba ye yakoze eki ya bulimu nangamba nanganze simumanyi nangamba kale njakuddira nendo from the sound of her voice kyali kimukubye wala had left 20 minutes nandamu nankubira nanga Lilian kankubulira ekituufu ebintu bino nzize ndudde nga mbiwulira waliwo n'omukyala omuyimbi sinakogera linnya yankubira koko nangamba nti Abdu ayagala omukyala oyo ayagala Shuwadiru yes ningezaako kubimubuuza nabikola ki nabyewakana nemugamba kati anti bibi audio zoli yewako Obujulizi ye kennyini wuuyo okitegera wuuyo yewako Obujulizi netunyumya nemugamba naye take it slow kikwate mpola mpola kijja kuggwa nangamba omusajja ono omusajja yantamanze mpulira ebintu byakola Uganda omusajja mwezi biki nemugamba naye talk to him olabe what he has to say era ne audio ezo nziyina munange bwe mugamba talk to him obuli what he has to say gundi nakola ki Abdu eventually ndoza libamala ne bogera ne mukyala we Fati bwe bogera ne Fati ndoza Abdu namuforcinga simanyi wenja kireta amwadde audios nati kino nakyo kinenyamu Fati because bwe kiba kyali all over social media omuntu abeere London osobola kuba n'obwongo n'ogamba mbijja ku social media n'opima n'ogamba mbijja ku social media kwa muntu waba akubulidde ekintu mukwano gwo why mention my name yani mugamba mbijja ku social media oba ku TV zonna zikola ki naye ne wendoza n'oyo kadongo kamu amanyi obwongo bwa mukyala we yamanyi bwe yamunyiga n'akola ki n'amubuulira munange bw'amubuulira ngenda okuwulira akawungeezi omuntu ngampereza audio bayava ku some radio station oyo kadongo kamu nga ngamba waliwo kikazi kinamuddu ekitabudde amaka gange kikola ku Star TV nensoka ne ignore nga maybe Namuddu mulala mba ndi awo aba live wire nengamba nayo no guy akaike ekikyama kati nejjo nagenza okulaba bataddeyo nekifaananyi kyange nga taddeyo ne ka audio betwali tunyumya ne Fati because twali tunyumya ne Fati nga mukwano gwange twanyumya ne tunyumya karantini mga karantini mwana wa mama tuli wakati kyali kigenda maaso bowado omuki nemga Fati ngulira ku bia ngole as a friend nyweko excuse me ati okaddango kamu byaye audio jani mukwasa ku madslinga kigambibwa nti osaba Fati sente si sente bia webale nyombo ngulirayo bia kati za ku status yange omuntu akola nezi charity nenkola ki
sisuubira nti status yange yakusaba bia. Abdu the same person n'agamba abantu nti nze nakubira sure deal nga blackmailinga mu ne musaba million 10 alina ODA eyo. Mbadde nsaba Abdu Mulasi gye ODA agibakole ki agibawe. Okiraba ne bw'anaaba nga editing amaloboozi ngira we bagamba tulina bakakensa muno bakafulu mu maloboozi they will. Okiraba nsaba n'omukyalo oyo mukyala wo oyo mukulu ow'ebizigo Yeshua Deal eyafulu obutambi obwe yeewako obujulizi. Omukyalo oyo mukyala mukulu for the memory of my late sister yali mukwano gwe. Saba omukyalo oyo aveeyo atangaze gwanga lino nga bwenvudde kwanze nabadde nganye okuvaayo omwami wange yali nganye paka wengamba naye omusajja agina masa nkuba bwe siveeyo kwogera matu bajja kutwala my silence as nti kituufu. Never ngamba let me give my side of the story. Kuchiraba nsaba omwami oyo yaje ODA eyo jayogerako ya million 10 agijeyo nga bwe yaje ya fati ngulira ku bia kuba actually yesinga gye basinga n'okwetaaga because bwagamba omuntu tya blackmailing omuntu blackmail comes with money not beer. So what's your relationship with Fat? She's just a friend. It's a friend. How long have you been friends? Tuludde. Ate Abdu Mulasi ye wali omulabyeko? Simulabanga nako kadongo kamuyinzo sirabangako ku musajja sisubira nti naye amanyi bayi. Obadde omuwulira? Fulira bwe sipayinga na attention kubanga mu byonna byakola temuli kigwa mu kiti kyange. Kakati okuzayo Kemabega wagambye nti waliwo yakuweereza audio ziri mukwano gwa muganda ng'agamba muganda wa Sure Deal. Yankubira mu December wa last year. Yankubira nangamba nti actually sagala nyuma mikuyingiza bintu bantu nene audio zezo nkyazina titulina omulimu gwenjagala okuwa oyina followership ku Facebook otune ne ba blogger nga basatu tulina omukazi gwe twagala okwabya konzo omukyala yani nti Sure Deal nti yakoze ya Sure Deal ngatenze mu manyi twamuyitanga Antipros yali mukwano gwa sister wange yebusege nene kanga mne Antipros nangamba manyi nemugamba ignore ambiwulira kuki mulaba ku TV nti twagala kumwe yakonzi yakoze eki mba recycling ebizige biri expired na dire bizige biruddeko ebivunze naddamu nabi packaging na bituna nekirala yebakane boyfriend wa konze boyfriend we yani tasijja mugande munga kati ate ogamba woti omuntu omuli mutugole nga tutubulidde lenya lya muntu kati tuteeke yoki kwaye Abdu Mulasi nemugamba come on chogamba Abdu Mulasi akwagala nga tayagala n'oyo nemugamba oyitotya oyo omukyala gweyagala nangamba sister wange ate enkola naye nemugamba so Abdu Mulasi mwembi abaagala okiwulya nangamba yes nemugamba really namugamba kale abasista babiri abooluganda baagala omusajja omu Abdu Mulasi yangamba sister we okitegeera yangamba sister we atakola naye kyesirako evidence proof aba sister we kuzayo Kemabega katono Abdu Mulasi bwe yayogerako ne bannamawulire mu wiiki eno yagamba nti gwe olina kiguruupu nti babapangisa oba ne babagula ne mubala abagagga abalina ssente katugambe nga Sure Deal ne mugamba nti kati leero tukubaani anti kati bibyo ebintu byonna actually ngenda mu kooti na ogenze da lawyer wange yategesedde mpapula suing him ye ne Sure Deal njagala ebyo byonna byayogedde agiye proof eyo ey'ekiguruupu n'abagagga bo bayogerako ne gwe twali tukubye because tojja kumala gajjanga ku TV na mu bantu kwasama bintu byotama tebikwatagana mu omuntu bwagamba nti olina ekiguruupu ate ne wajjawo embeera egamba nti omuntu yakuleetera omulimu ng'alina gwe mwagala mwabye tolaba nti wabeerawo liike gyawo nti kakati bwaba yaleeta yankubira nkugambye nti yaŋŋamba ayagala mufunire ki baki babloga kiguruupu ng'olina b'okwasaganya nabo kati bwe tuba tulina ekiguruupu ekyo nga kyasente lwaki omulimu saagukola audio njino jiwulide lwaki saagukola njina nga njogera ne Sure Deal lwaki saagukola because ekiguruupu ekyo kitegeeza kiba kikola sente kyekyangano gukola since it is all after money lwaki saagukola era lwaki saagamba Fatuma nga lwaki saabi mugamba lwaki namaze kuwulira ku social media nendyoka mugamba mwe maze ntabula amaka because awo mu December wina ngamba identified omanyi nti waliwo omuntu angamba nti Abdu ayagala Sure Deal lwaki saaki mugamba kigambibwa nti Sure Deal wamukubira essimu yakugamba omusisinkane ku ofiisi n'omugamba nedda sagala ku ofiisi ze oba ku ofiisi wali mu kibuga n'omugamba nedda nsaba tusisinkana awantu ewalala omanyi lwaki omanyi lwaki nakimugamba bwentyo actually ekyo kyogedde nkijjukira omanyi lwaki nakimugamba bwentyo kubanga omuntu eyali ankubidde nali simumanyi nga talaga nti ali close n'omukyalo oyo okitegeera so bw'ogenda ku ofiisi omukyalo oyo omubuulire ekintu bwe kityo nga neyakubidde ali awo oba si bulabe
omuntu akubide nakuwa omukolera ekintu ekiri dangerous bwe kityo nosalawo omulope because kyakola kikyamu wayagala okoleko ekyo gwakola naye akola naye bali close we yakugambe na muganda we bakola wamu ekintu ekyo kyabulabe nnyo omuntu abeerera n'omutima ogwagala okuhatinga omuntu bwatyo because bwagamba nti yamwana omulimu kitegeeza bakola wonna meaning yamuwa omulimu yamuemploying mu mutima mulungi ate bwagamba nti sister we kitegeeza yamusembeza omuntu watukira okwagala okuhatinga omuntu bwatyo kati gwe gwawadde omulimu ogwo otambula ogende ku office tomumanyi na bwafaanana mbu bangambye bwe bati ne bwe bati bwaba fuluma omuntu nakutegana kuba ekintu banakwira acid nagano ogenda ku office yes because ebintu ebyangambibwa mu butuufu byali byewuunyisanga bikola ki byaku blackmailinga muntu era indeed wayitawo ennaku bbiri nga ŋŋaanyi nga n'omukyalo yaganya okumeetinga aba Uganda National Bureau of Standards ne bakola ki ne bamukwata kati gwe ng'olumba abantu bwe batyo mbu ku office tomanyi who exactly ali mu kulwanyisa mukazi ng'ogenda otekayo face yobeera musiru ye even kakati bwe mba namugamba I cannot come bwe mba nali njagala ssente lwaki sagenda ku office ssente zibeerawo ne ku office lwaki samulumba ku anti nali njagala ssente kakati kye nali ntya ku office meaning nti nali njagala ssente nga bwagamba ssente zibeera ku office era ne bwe nandibisanze bali ne ku office I think it's the difference is this no muganda wa Shuwaduli yagamba ogende ku office Shuwaduli yangamba jangu ne mugamba ekintu kyongamba kiri very sensitive omuntu eyankubidde ali close to you ne bwe mba simumanyi nga nawe tomumanyi I cannot come kite omuntu yankubidde yaba manyi bulungi tosakubira muntu gotamanyi yammanyi obwedda tuwulira omuyita anti-prosi so kyekiddako oli antiwo omuwe ekiti wange nkimuwa because of my late sister yali mukwano gwe ekiddako is I'm taking them to court njagala Abdu Mulasi ne Shuwadiru baveyo bajje audio nga bwe namusaba ssente ze million 10 njagala omukyalo oyo ku myaka gy'ayina kubanga akuliridde nze nali muto nga ndaba omukyalo oyo it's not an issue kwa kati nange ndi muntu mukulu njagala omukyalo oyo aveeyo bw'abanga ayogera amazima ave gye yeekwese aleete story ya December eyo bwe namukubira kyekyaliwo kyekyayogerwa njagala aleete obujulizi bwagamba bwa milioni mu kumukubira ogamba wakubirako anti Shuwadili ng'oyagala kumuyamba gwenga gwe wali osuubira kumuyamba otya okusinziira ku kye wali ofunye nakola audio nga njala kumugamba nti anti-prosi omuntu ankubidde wuliriza ebintu bino bwe biti ne bwe biti era nga bw'owulidde mu audio ye yamanyi oba yeetereza oba akifollowinga names of course I couldn't do such a thing era namukubira mukole ki nga njagala kumulabula kyatampa budde kola yatandika emboozi eno yali anti lususu gwe babisanya naye Fiona ye omuwulizaako mulina enkolagana naye mukwano gwange ku Facebook how often do you talk she's a Facebook friend ne kakati bwe batandika okubinteekamu oyo omwami nti tabula amaka agende tutandika okwogera tuyogera nko na anti lususu gwali akiwulyeko nga agamba nti nze nina emboozi naye tonabeera naye oyinza okubanga tunyumya wano nti bamaze okunteekamu era bamala okunteekamu awo ne tutandika okunyumya ennyo okitegera nenze sinyumyangako naye nti oba bebe ekiven bikwatana ku Shuwadili nze nange nabigwako kubulira ensonga lwaki yayabya mukwano gwe najjayo ebyama byonna because biri all over social media setagana kumubuuza because biri all over social media as a woman do you find this necessary for someone you've worked with for so long kati nga like Shuwadili ne anti lususu no they are friends oli mukwano gwo munyumya ku Facebook oli yali mukwano gwa sister wo do you find it really necessary mu mbeera eno ng'omuntu omumanyi obadde okola naye even if it's business okumuyisa bigenda maaso I didn't find it necessary because it is none of my business for you as an individual do you find what Prosi did necessary is it really fine okubanga okikoze ng'oli mukyala I don't want to judge people abantu balina ensonga zakati nga nange bwe nvuddeyo nga ndi bit about kadongo kamuman maybe ne Prosi naye ayine kyamuspakolinga off ekyamufuula bita nzesagala nnyo kujajinga abantu nga bwolaba nze we munoonyeza ne munfuna nga ndi so bitter because of what that kadongo kamuman is talking about me maybe n'oyo omukyala yani gwogambye Prosi yoyo anti Shuwadili oyo anti maybe naye ayine kyamuspakolinga off nga ayina obusungu bwe oba oli kyeyamukola n'asalawo nti kabulira ensi maybe era naye osanga oba mudslinging nga nze oyo kadongo kamu bwakoze naye nayagala to give her side of the story so nze sijajinga abantu kubanga era wona owulire tonawulira mu linnya lyange so saabibwa nnyo makulu because it is none of my business weyogerako ne anti lususu yakugamba ati to be honest with you simubuuzangako details za audios ezo because it is not in my interest nze okutandika okwogera naye ng'oyo kadongo kamu amaze okwogera erinnya lyange ku zi TV
So since it was none of my business, sida na rachi nalibadde mbimubuuza. Nza tamukolako interview nalibadde mubuuza byaki. So nga tumaliriza, what are your last remarks? Ekintu ogambye ogenda mu kkooti era ekikutwala mu kkooti ekigendererwa kyo ki? Kusokera ddala isi kadongo kamu Madeline my name. Ayononye erinnya lyange. Okiwulira? Avudde ku bimu bye bamukubira bye bamwogerako. There's a way he's dragging me mu bintu bye. Agezaako ndozo promoting oluyimba lw'olupya. Oba akozeseza audios. I don't know, you might even find nga yavirako audios okufuluma. Abayimbi be Uganda bintu bingi byotabawakanira. So should you say it could be like a stunt? Possible by that way. Kubanga bali mwanza kinageneza mu Uganda bali mokola music ne batandika promoting enyimba mu buvuyo. Go have you asked yourself Rachi audios zino lwafulumye n'oluyimba olwo releasing ate biri mu audios bye biri mu luyimba tonoba abakugamba ebigambo. I think ze mukutunula okwange. I think this idiot is trying to promote his song. This idiot Kadonkam. I think it is a stunt. He's trying to promote his song. Chovala manti buli munamawulire wamubuuza ku audios azebalama kati yafunyewo bwe bamubuuza kyaleeta mumbona tabudde amaka gange. Being tis and ayogera ne fat she's my friend. Atene the story ya December kati bwe bamubuuza audios tayagala kuzogerako kubanga zizimba luyimba lwe. So agezaako kuchebalama. I think it is a stunt. The idiot is using this as a stunt. And the idiot is trying to promote his song. What if they have an audio nga nabo bakulinze obeeko kyokola nabo balabe? I'm so sure that such an audio is not there because the first person I believe in is myself. I know what I spoke with that old lady. I know chimanyi manishe nayogera naye. So audio teriyo. Ate nekirala nsubira. The way you've been seeing this Kanonkamu man jumping from station to station like a mad dog, natukana kwa audio nga nyogera ne Fating Lebi. I think audio ze yansoso kuwayo. Ate azitereka. Tayina bwongo butereka audio zo baba agenze agweddalu kubuli everybody kubuli TV. I think ze yansoso ku releasing. Tayina nsonga tali mu magezi gatereka kintu for further notice. For further what should I call it? Further reference. Yeah. Because he's running to every blogger, every TV like a mad dog. But I think the idiot is trying to kokola stunt, promote his song. Nechitali echo. Nkubuze kibuzo bwobanga oli mwami actually na kibuza ko do omuntu omulala. N'owulira omuntu nga Shuwadiro nga yewaddeko obujulizi kugwe ti wamwagala let's sense ni mukyalawo. N'owulira omuntu bampadde audio ng'omuntu yewako obujulizi nga Shuwadiro wawulira we yewako obujulizi. Then n'owulira n'omukyala oli omulala ye Sumbusa, thank you very much. N'owulira n'oli omukyala omulala ye anti lususwe. Nga ye naye ayogera and she's willing to testify everywhere. Ye nabalaga ne simu audios kwezava nagambe no simu ye yampa audios ezo. Okitegera era ne date bwete ne number ye yino. Then all of a sudden ne bayita Abdu Mulasi ne bamubuuza Abdu Mulasi natawa answer na jumping onto somebody else atali mu conversation yeyo yenyini kati ku Shuwadiro nono mukyala ani anti lususu ani atabula makaga Abdu Mulasi. Anyway, toyinza kumanya. No. This is simple logic. This is simple what? Ebiri mu audios ezo Shuwadiro akuba fati nga mwogera ko bukapaafu bwatayagala bana boli era yamugamba ye yamuwasa ekyolode kitabula maka because Abdu waba yakijjayo ng'ekyama nakibira ko Shuwadiro. Olwedde amakobo gakoze eki omwami ageya mukyala we. We oli mukwano gwa fati yali akugambyeko nti Abdu oba ne Shuwadiro beyagala. Tachingamba nako. We don't even go to fata tutanyona often kunyumya banayi tetunyumya nanyo na fati. Tetunyumya na nyebyo biri that close. Okiraba? So bwabanga Abdu abasajja bamu nabo bayigo kumebyama. Bwabanga kitufu fati ya muwasanga bwakyogera. Nga bwe biri mu audio. Gwe lwakyo ddira ebyama bya mukyala wo nogera nobiga mu mukyala omulala gwoyagala. Ye yakwata ebyama n'abyasiza oli ono mukadde Shuwadiro naye mu busiru bwe nanyumizaako ki mukwano gwe nga taweereza audio ze zakola ki mukwano gwe nazitereka paka lwe bayawukanye we balenyo lwe bayawukanye kati wenkubuuliza ku bantu abasatu bano Abdu Mulasi ye kadongo kamu anti lususu Shuwadiro nange eyanyumiriza ku fati ebiri ku social media birabi ani atabula makaga Abdu Mulasi. All right, ETV Uganda please ani atabula makaga abalabi ba ETV abalaba bajja kutekawo comment zaabwe balabe nakondraginga muno sense ono Abdu Mulasi aleme kuzanyira kubanna ataleme kusirwaza gwanga Uganda abantu bana ba Uganda balina embeera gye bayitamwe banyigiriza saawa eno okiraba ngate yomu ku bantu batavudde naye wadde okuyamba abantu nti wadde ne kwota yebijanjalo kati yakola stunt abayisemu ebiyimba bye bamali batandika okumuwagira nenga mu mbeera eno ya quarantine tavuddeyo kuyamba muntu yenna. The idiot is making a stunt okitegeera kakati gwe bwoba tosobola kuvaayo kuyamba abantu ne mwisaka nyogera mu ebyo naye
gwe oli mu kusiruwaza abantu audio zifulumye wayita olunaku lumu mbo releasing oluyimba ebiri mu luyimba bye biri mu audio bakubuuza ku audio oli mu kubukira omuntu eyanyumiri olugambo luli olova nawe wabiwulira nsubira nayo babukuwaako oba tonabufuna wabusabako kati agenda kunonya social media yonna baba babo goloza fatiseri mulala yabumuwadde. Alright, TV Uganda, thank you so much for watching ensonga za kikyala omukyala mumuwulidde namuddo giving her side of the story cause Abdu Mulasi has dragged her in ng'agamba omukyala ono agamba yatabula amakage. Lwaki tosonyiwa omuyimbi w'eggwanga? Musonyiwenze yagambyeko abantu nti ampayiriza ngeri gy'oli mukwano gwa mukyala we. Why don't you forgive him? My friend, tomanyi gye nvudde nga nkola erinnya, tomanyi bye mpiseemu, tomanyi ntalo z'ennwanyi Abdu kujja kutandika kuninyirirako bisoto. Ye by the way mutemumanyi Abdu ye ali ku kalimu Shuwadirwa amubeesawo amuwa kasente neri Fati amuwa kasente ye ali ku bakyala baba babiri tayagala kuluzinga se kwa bombi bamulabirira bagenda ku sajja nga akola kyakolawo ayimba ki diro yasembayo kola sho ayimba wa omusajja ayimba atimba najjuza waja ayimbe channa mukaka waja ayimba wa ajjuzayo gyagenda anti nenkubuza gwe nkamwe namawulire mu following waja ayimba njagala ombuli omulimu Abdu Mulasi gwakola muyimbi muyimbi mulimi businessman ali mawa kubuzayo n'ekintu ekirala lwaki ebintu byonna bino ebifulumye oyo mukyala yani Shuwadil yekwesa Abdu Mulasi spokesperson wa Shuwadil wamane ekyo lwaki yali mu kubyogera lwaki oli nanyine audio tavayo nayogera lwaki ono ye yabuguutana eyafulumiza oluyimba TV ku TV wandibadde wayogera Shuwadil company nene balina PR okitegeera alina spokesperson ono Abdu Mulasi bakugamba nti ye amukozesa bulango lwaki he's running everywhere like a mad dog ye PR woli. Alright, envozi mpanvu naye olw'obudde katukome wano. Mwebuze ebintu ebimu nga temunafulumya bintu bimu. Kadongo kamwe alemebbaza nyina ku mitwe mmwe nga bannamawulire n'abantu ba Uganda. Abantu balime kuvanga eri kuyisa nnyimba nga babasiruwalirako. Shuwadil is a big company with branches all over Uganda. Bateko kubanga alina PR, alina spokesperson. So naye akirimu emabega. Lwaki ono yamwogere? Lwaki Abdu Mulasi yayogera? Gwetemukyebuuza lwaki yali all over yayogera? Audio wa audios ye yaswadde yalina okuva yagambe banna edobozi siriya mu ggwanga kalantini ya mukwatira Germany ng'agenze kugula bikola bizigo ebizigo bye babijja Germany bibe bagula ku nabugabo wali wansi bikola ebizigo biki bye bakola bino simanyi babijja bweru simanyi biki butumbu bye baga alright byemwogera bino njagala omukyalo yo ddala bwana bagamba nti abadde bweru alete passport alage visa ne entry yene wabanga ddala ali eri musobola okola live gonde mukole live kubanga ebintu bimuswaza omukyalo yo yaswadde lwaki tavayo kuwa defense nga nze munoonyeza. Alright, thank you so much. Mwebale nnyo yonna gye musinze okuba nti mutolaba. Thank you so much for watching. Tubadde ne Namuddo omukyalo ono ng'agezaako tubulira whatever has been going on, her side of the story about the anti lususu Shuwadil saga eyo yonna erimu Abdu Mulasi naye nga baagimugaseemu. Mbaagala nnyo until next time.